Okukozesa emiggo mu bamuzibe yemu ku ngeri gye basobola okutambula okuva mu kimu okudda mu kirala, era nga singa abatafunye muntu amukwata ku mukono, omuggo guno ge gaba amaaso ge. Gino girimu ebika eby'enjawulo nga waliwo emiteme mu bibira ate n'emirala egiva ebweru w'eggwanga. Mu bantu abatagyirina beesigama nnyo ku bannaabwe abalaba okubatambuza, ekibaleetera okukaluubirizibwa. Kati minisita evunaanyizibwa ku bantu abaliko obulemu wamu n'abakulembera bamuzibe batandise kaweefube okulaba nga bafunira bamuzibe emiggo egy'okutambuza. Okwetengerera kwabwe kubasobozesa okweyimirizaawo mu kifo ky'okutandika okugenda nga basaba abantu mubayambe okweyimirizaawo. Kibasobozesa okugenda mu masomero, abali mu masomero, abali mu mirimu, abakola emirimu, akago ako kamuyamba ogenda mu mirimu gy'akolera. Emiggo gino giba mu bbeeyi za njawulo okusinziira ku kika. Mulimu obuggo bungi, obumu bwa mitwalo 10, obulala bwa 15, kisinziira kago. Bagamba singa bafunira abantu bano emiggo kyakubayambako obutatawaanya balala mu kubatambuza. Bw'oba okakutte osobola okumanya ekinnya we kiri, omwala n'otagugwamu katugambe, osobola kumanya emmotoka epaakinzaawo, akago kakuyamba n'osobola okugyewala n'otagitomera oba omuti. Ladies and gentlemen, we need to know that persons with visual impairment need white canes, not just as a symbol of autonomy, but also to enable them navigate their environments for safety. Kati bano bategese emisinde ku katikati erugogo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja nga gigendereddwa mu kusonda ensimbi okugula emiggo egisukka mu mutwalo gumu. Twagala kukawa abantu abatalaba mu Uganda yonna. Tulina districts 146 bwemba seerabidde. Mu ezo districts zonna tulina abantu abatalaba ate nga beetaaga obuggo obwo. Kyokka bano basambaza ebigambibwa nti obuggo buno bulina amaanyi ag'enjawulo. Feyo mu kyalo gye tutambulira abamu babutubbako n'agenda n'akasimba mu nnimiro ye ng'alowooza nti engeri gye kalimu ebyewuunyisa kajja kugaana embizi okujja okulya ennimiro ye. Kya bulimba. Era waliwo etteeka eritatira bamuzibe eryakoleddwamu ennongoosereza naddala okubasobozesa okuwa obujulizi mu kkooti. You know, when you are in court, you are said, did you see? But a blind person doesn't see. So now the Evidence Act has been amended to accept the voice, the smell, the touch, or any other way. Ono era atusiza n'okwetonda kw'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga kiwubos ku ebyo ebyafulumizibwa ebyava mu kubala abantu okwawamu ebyalaga nga abaliko obulemu bwe bakendedde bo kye bawakanya. Because those results do not reflect that half of us have died. At least we are not aware that half of the disabled people have died. Because that's what is reporting, 3 point something. So we have not yet died, but WUBOS report, they have apologized. Kati kino kiri mu kukola butaweera okulaba nga kitereeza ebibalo bino. And as government, I think we are going to engage them to see what is the next step to make sure that the statistics are correct. Olunaku lw'abamuzibe lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'Ekkumi, nga ku mulundi guno lwakuzibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja, ku mulamwa ogugamba nti white cane for every blind, ekivunulwa nti omuggo omweru eri buli muzibe. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.